Maama Lidiya talina wagenda beera eri taata we yawasa omukazi avuma Lidiya biki. Namugamba tewali buzibu. Naye nga simanyi nti ali lubuto. Kati nemugamba tewali buzibu bwaba yafiro de ali afunye olubuto kitegeeza. Maama we yagenda ofanga omwana ali lubuto naye nga ne maama anoonya mwana omutima gw'omwana gukola ki? Omwana yali yadduka weewa. Gunoonya mwana omwana yadduka. Maama tamanyi. Maama nga tannafa omwana olwo yali yagenda. Naye nze namugamba bw'aba tavudde ku ebyo bigambo bagenda tuuka n'abamuwa obuyambi bamuveeko kuba tawuliriza. By the way, nono nakimugamba kinabaga muteesonyo ebigambo kuba ebyo basatulu. Nti ono azandeetedde kino. Nono anjogeddeko bwa namugamba Lidiya bwe mba mbatuuza ntegeeza mbazaala. Nankabilwa tuzze okukyalira ku Maama Nankabilwa. Business eringa eri eno esinga okuba enkulu gye bakola ya kasooli. Bwe mbanga mbadde mujja muwuliriza emabega era kasooli ono Lidiya yamwokyanga ne baba nga bafunamu ekyokulya. Era na maama bw'atugambye kasooli ono ababeereddewo nnyo bookya kasooli ne balya then embeera teneetambula bw'etyo mu ngeri emu ate endala. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad muli mutya twongera okubabuuzaako n'okubaaniriza byonna buli mujasinzira okubeera nga atatulaba omukutu guluta nti katusinzira okuba nga tukuweereza twongera okujjukiza nti tukola airport pickups oba okomawo osobola okutwesiga n'otambula naffe mu ngeri emu oba endala ku kisaawe Entebbe kwe tukulindira obuukinga nga obudde bukyali ku namba y'essimu egy'olabawo eri 0706 79 47 29 n'otambula naffe wano mu ggwanga Uganda tuli embeera y'obudde ekyukakyuka buli kiseera so oba okomawo ekyo kyerinde. Bw'onaatambulira ku booda ng'olina ebyonooneka n'amazzi oyinza obba ng'otuuka mu makatikati awo n'etonnya naye tuli oyinza obba nga mulaba ekire nkuba eyagala kubanga ate etonnya. Betty's Touch and Bidde Studio basangibwa buloba ku nsonga makeup okulabika obulungi kusiba nviiri kutayiringa nviiri kupangisa gomesi ez'okumukolo ebifaanaganako ng'ebyo ebyokunyirira n'okuyigiriza ennamba z'olula mu squeeze back ze za Betty ndi ne Mayra Angel wano mu kamera. Tuli wano mu bitundu tuli mu kibuga Kampala tuli ku njigoyigo z'ekibuga Kampala wano Kampala weetandikira ng'ova mu district y'e Wakiso n'obeera nga weyongerayo mu maaso balabika bayitawo Mbuya Kiganda oba Kinawataka Mbuya Kinawataka so tuli wano Kinawataka tuli ne Nankabilwa ne mami wa Nankabilwa. This is our first time tugenda kubuza ku mama wa Nankabilwa mbadde nga mulaba tukola story ne bano twakolako ne Nakafu Lidiya baali bonna wamu tubakwetwa abatuusaako Nankabilwa abinda oba asemberedde okuba nga agenda kuzaala olumulumira obudde bwonna ina banga agenda mu ddwaliro ate abeere nga azaala tujja batuzaala omwana ndowooza owokubiri ku mukutu gwaffe guno gwa Good Talent nammwe abalabi embeera yakola nga bw'olaba sayidi eno kasooli ne munzikirize neegatte ku mukadde nga bw'akola mukadde osiibye otya eyo? Bulungi ssebo siibye otya ssebo? Obulamu bugamba butya eno Mbuya? Obulamu bwe butyo kutugobagoba kutumenya tuzunga buzunzi tutyo. Ati ndaba ennyumba ezimu ndaba mmenye tuyiseeko nga tulaba ezinga bazimenya bamenyako zimu ezimu ne bazireka kye bakitya era bazimenya bo bajja nga bakusuulira bintu bweru oba wakasasula oba oli mupangisa tobabuulira. Kati nga bagamba ki lwaki bamenya ennyumba mbu tuli kumpi ne barracks waliraana barracks. Tegeeza ettaka ly'abasirikale lino lya poliisi essebo kati mulina okuba nga mwesega mweyongereyo waliwo embeera y'okuliyirira oba ekirala kyonna bwe kiti tewali tukusanze okola mwebale kukola bannaayi tukola tugezaako tukolera ddala. Omulimu gwa kasooli guno naguwulirako okuva emabega Nakafu ng'atugamba yalingayo kya kasooli nga mwokyeza ggwe wansi eri bayitayo mu katoogo mu kasenyi mu bittu nga mukola kasooli nakati tukusanze era oli mu kasooli mwenze gye ekyokulya ky'abaana bange essebo kirungi nnyo okuba nga ate mugenda maaso n'otukakayo so oluva wano otundirawa
Omwana atambuza mutambuze. Na mutabani wange Nankabilwa adda ku Nankabilwa mutambuza butambuze. So naye n'obaako walala w'otundira? Siyina sinnafuna kuba eno wapya gye naakadda. Okay. Kiri ekifo kino kyali kinkolera naye kati eno. Bakibagobamu? Bwe twasengukayo ne bakitwala. Era bamenyayo bumenyi naye? Mazzi ge ganzijayo. Amazzi, okay, mwali mubeera eri wansi gye twasanga nga bano ng'amazzi gayingira nnyo nnyo mu mayumba g'abantu? Nga gayingira goonoona ebintu. Nensengukayo kati bukyanasengukayo sinnaddamu funa kifo kirala. Kati gw'obadde omumanyiizi obadde ompulira nga buwulizi? Adda nkuwulira buwulizi ssebo. Yenze gwe bayita Sonko. Bano abawala nayagala mpaseeko omu naye nali njira Nankabirwa oyo ate nagenda olaba afunye olubuto ne ng'abaana babadde batya ba. Ati jingoose saati. Abatiyo bato. Kozi ojja bagumiikiriza. Ssebo. Muna atusonyiwa tubadde tukolanga ne bano naye nga mwe tutubalabangako naye kasa tubadde tetukola bibi twageza kulaba nga tubayambako somehow. Nankabirwa wuyo tulaba alina olubuto abadde asemberedde okuzaala kati nga abantu baffe batuyambako eyo batulaba ne bagamba naye omwana gwe muyambako talina beewa lwaki tembatuukira mwogerako nabo singa wati ogenda naye mu ddwaliro ebintu ebimu ne bitatambula bulungi onoabikola otya gwe Sonko kunoonyaako tujje tunyumyemuko otumanye tukumanye. Bulijjo mbawulira era nga mbeegomba obbalabako. Mbeebaza obuyambi bwe mumpa. Otuwa bano tuba tuwadde ggwe. Ssebo kuba akuweera omwana aba awadde ggwe omukulu. Aba awadde nga ggwe. Aba awadde ggwe omukulu. Kati nange bulijjo mbawulira buwulizi naye nga neegomba obbalabako ssebo. Nakasaaniiko. Mbeera ki eyisayidi eno ebayiribyamuko somehow kubanga naakatulaba ali ku myaka mito naye nga toli naye? Embeera eyo era ogimanyi taata sigwa olina neneeyisa y'omwana omwana yeeyisizza atya ku muzadde atamuzaala kati yeyo embeera eriwo. Gezaako tuddizaako akatambi emabega bwe tutandikira ku sayidi ya Nankabirwa kuba twamanyako naye yalinganga omwana eyali owuyo nga gwe wali wazaala Nankabirwa. Nakafu I mean. Nakafu maama wa Nakafu biki n'ebirala bwe bityo? Maama wa Nakafu yali mukwano gwange. Maama Nakafu amala okufa abula omwana oyo waabeera olw'enneeyisa gye yeeyisanga ku bantu nga tamanyi muntu mukulu tamanyi ani gwamugambako gwani kwegamba embeera bwegenda ng'emunyiga taata wamututte omwana adduseyo mu lunaku lumu yamukima n'amutwala maama we yakajjaafe yasulayo olunaku lumu n'akomawo ngenda omulaba ali n'oyo mubuuza ate Lidiya kiki maama Lidiya talina wagenda beera eri taata we yawasa omukazi avuma Lidiya biki nemugamba tewali buzibu naye nga simanyi nti ali lubuto kati nemugamba tewali buzibu bwaba yali afunye olubuto ekitegeeza maama we yagenda okufa nga omwana ali lubuto naye nga ne maama anoonya mwana omutima gw'omwana gukola ki omwana yali yadduka weewaka gunoonya mwana omwana yadduka maama tamanyi nga tannafa omwana olwedi yali yagenda maama anoonya omwana tamanyi gyali abuuzabuuza bana Lidiya ani amulabako nti teri Lidiya banaye Lidiya nti teri era maama we yanyiikirira obulwadde butuuka okumutta kati ngenda owulira nga Lidiya gyali ku kitanda yajjanjaba nnyina amujjanjabye seba amujjanjabye nemugamba kirungi kati amala okufa kitaawe amutwala ayagala addemu asome kumba omwana ye ali ki ali lubuto tulaba kwesamba taata yesamba taata we nange omwana Lidiya nti nze temumbuulira siddawa mu kyalo taata yali amututte mu kyalo wa Masaka Kyaggwe ewaabwe wa Lidiya ngamba Nankabirwa kati bw'abazze ate sirina bwe mwabula ku muwala munne nembaleka ne bakola ki ne babeera babiri naye nga babeera mu kusika miguwa kulwana kwekuba kola kutya nono Nankabirwa nga kwegamba buli omu alina embeera ye nembeera ne Lidiya era bwalwana bw'omugamba Lidiya mwomubulirira ng'omwana owuwo kati awo ne mu kugenda okuzaala nakubira taata we nemugamba taata Lidiya munaye mbadde njagala tukwasaganye ne Lidiya tukole ki tukwasaganye ne Lidiya naawe kitaawe yatugamba nze temumbuulira agende kuze yamuwa olubuto akole ki alabirire olubuto lwe
nengamba tewali buzibu Katonda eyalumuwa n'alukuuma ajja musumulula era ajja kola ki ajja zaala naye ng'omwana omubuuza taata w'omwana nti simumanyi oba mwe yamubagamba nti tamundagange era simumanyi Nankabirwa yamumanyi ng'era mubuuza Lidiya munnange bw'ona ofuna obuzibu tabbaawo maama omusajja simuyina simumanyi musajja yankwata nali ngenze kukola kaliyoki musajja nankwata kugange ebyo byakola tukyuseemu entebe ono atugamba tukyuseemu just kati nyoka eyongera endooza nga wano bwe kati nga bwe tugenda mu maaso ndooza omukadde tulabika bulungi nnyo okay manye embeera y'obudde wano ekyukakyuka ne kamera yaffe nafumuka batulaba ne kale katugende mu maaso ng'agamba atya tamanyi taata wa mwana ati oba mwe yamubalaga omusajja yamukwata bukwasi bwe yagamba bwatyo ye bwe yaŋŋamba nze ne mugamba embeera yonna ey'abaana abawala ebabeerako ngimanyi tugume Katonda bw'atusumulwa n'omuzaala tunaali ekinaabaawo kati Lidiya agenda enaggulu ne munne era teyanyega olwo mmaze okusengukayo nze nzize okuzaala awo ng'etuuse mbugamba ne mugaa Lidiya tusenguke nno tudde eri kuba naakujjanjaba ntya nga ggwe oli eri nze ndi eno nti nze siddawa era we ntabukane we yatuukira ne baawukana n'ono ngenda owulira ate balwanye baabo beekubye baabo kuba waliwo ebigambo bingi eri wansi gye bali babeerere nze natuuka okusengukayo ng'ebigambo bindi wano okitegeera nga waliwo omukazi yannema empindi kabina ye oyo yasibisa Nankabirwa nalongo maniyu oyo ng'ebigambo byamuwa biti ne Lidiya n'atuuka okunkyawa takyanjagalira ddala kundabako ampita kasasiro ampita ki nze nenjawukana ne Lidiya bwe ntyo okitegeera so naasigala ene musigala eno anti walinga obusawa y'okuzaala kuba twali naye naye nga tumubuuza owaayi namba ya taata eri wakati nga ndi awo nange ntunula bikalu bansayiningisa ku mpapula simanyi aganye okuzaala bagenda mulongoosa nti so on naye ng'agamba taata we tamanyi gy'ali ani so on taata we amanyi gy'ali taata we ali kyaggwe naye nti yata taata we yamuvaako takyagala kumanya ate be bano abazadde nti nze nobye n'omwana wange mwekuliza nze mmanyi empisa gye mutaddemu namayaanoba n'omwana kati taata we yayagalira omwana asome omwana ategeere okusoma kw'omwana nga taata maama amaze okufa n'omwana ayononesa tulina Maama Nankabirwa tuyite kwola yola Lidiya nga Maama Lidiya amaze okufuna ensonga nti bamaama bali ba mikwano soli bwe yavaawo ate nga Nankabirwa naye yali wa mukwano nnyo ne Nakafu yali mukwano nnyo ne Nankabirwa so nga obulamu bino bbanga bugenda mu maaso kati so temukyawulizika takyajja kubuuza naye temye ebibuuzaawo yajjako okenewo aludde naye waliwo bali bagenda omutikkira awo nga bagenda omutikkira yajja n'abiŋŋamba maama bagenda kumutikkira biki ne mugaba bagenda kutikkira nti maama mbadde njagala obeeyoko nze nja kubeerayo era awo ndowooza kyekyamuwaliriza n'okujja gye ndi ekyo ekyokujja omutikkira ajja ŋŋamba neegayirire muganze nga sijja sobola namugamba maama nkwegayiridde muganze siina lugoye nanga maama nkwegayiridde kankuleetere ki olugoye n'aleeta n'olugoye ewaka naye nga nze nali nange namuta esebo sokwe kugenda mwamuwerekerako nagana twamuwerekera n'agenda n'atikkirwa kubeera yatugamba mukulu Sonko ayagala kwogerako naawe ayagala kulaba biki naye nzijja ne mutiikirira era ensonga nasituuka alina ne bafunyewo abalala ne tugenda ne bamutikkira nga gyetuli kati so wamuteera neera abaana era newona amugamba omuza because era kulufa abamugamba ajje najja neera nebisigala kati yafuna emikwano egitamuzimba kubeera ko lwe yajja nali njagamba tuuze babiri awo nabatuuza n'oyo naye ng'olaba osika omuguwa wabawo omuntu gw'osika adde gy'oli naye ng'alaba olabira ddala oba abaakuyambye oba abaakoze eki nga tayagala olw'ensonga nti awulirizza kati awo waliwo oyo omukadde ow'ekigere atambuza ebigere waliwo amawulire mangi okuli n'oyo wa maniyu oyo ye ate bye bamugamba byassa muki ne mugamba Lidiya oli eyakulabirira nga bw'obadde tebasobola kulabirira nga maama wo yakafa nenkukwata ku mukono nkulabirira naye ate n'onvaamu bw'otyo maama nze si bigambo era nga bw'omulaba nti muki ti si mwangu
naye nze namugamba bw'aba tavuddeko ebyo bigambo bagenda tuuka n'abamuwa obuyambi bamuveeko kuba tawuliriza. By the way, nono nakimugamba kinabaga muteesonyiwa ebigambo kuba ebyo basatulu. Nti ono andeetedde kino nono anjogeddeko bwa ne mugamba Lidiya bwe mba mbatuuza nsikitegeeza mbazaala mwenna buli omu yeesonyiwagane ne munne muddemu aba baagala okwawukana bo baagala nga mwawukanye naye kyabalema opiikinga otteeka mu matu gaabwe buli kaseera ntalo naake enkuba yiye etandise kale eyo nkuba sirufu egenda tuukawo wano obe nakoma akasozi waggulu bwe tuli banna ne tunaavaayo temaze tegatusalireko eno tusooke tuyimukeo kale tulina wano we tuli ndowooza embeera yakola nga weolaba tugenda maaso kuba nti emirimu gitambula Nankabirwa tuzze okukyalira ku Maama Nankabilwa bizinensi eringa eri eno esinga okuba enkulu gye bakola ya kasooli bwe mba nga mbadde mujja muwuliriza emabega era kasooli ono Lidiya yamwokyanga ne baba nga bafunamu ekyokulya era na maama bw'atugambye kasooli ono ababeereddewo nnyo bookya kasooli ne balya then embeera teneetambula bw'etyo mu ngeri emu ate endala naye baba wano we tuli oba tunaavaayo kuba enkuba tulabanga ekwatiridde so tugenda banga ntwogera okuba nga tweyongerayo mu maaso ntwogenda obajjukiza ntukola airport pick up soboka wano mu Uganda you can kutambula naffe netubeera nga tukuzza ewaka ewamu ku mulyango mu mbeera yeemu nyangu okujjukiza aba Betty's Touch and Beauty Studio mu nsonga y'okulabika obulungi okunyirira make up omulemba and so on bw'okwata Betty bya bitambulira bulungi nnyo balabala wano waliwo akasozi so tunuza kamera aliwo gano tubasobola nga esobola okulabika we tuli wano tuli mu kikko naye akasozi ako ke mulengera eyo nkuba eyetonnya naye wano tutanaba kubeera nga etuuka ejja kuba ndaba embeera budde eringa ng'ekyuseemuuko wano naye twagala tujje tubuuze ku Maama Nankabilwa so wano we bakolera then ate obulamu ne beera nga butambula so abaana batambuza mutambuze ku mutwe kale tugenda batukoma mu kitundu kyaffe ekirala nga twongerezaako okulaba embeera nga bw'enaatambula insha Allah taala nze Sonko Muhammad. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.